nze mukazi wange n'amalawo ekimwe ky'ekkumi tujja okwawukanira ate abamusiru ku level ki abanza ali the breed of fools ekimwe ky'ekkumi nga kiwaatya kuki nga kiwaani kuyimirizawo mirimu gya Mukama giriwa kuzimba church kulabirira ennaku ezo nali ndi mu kuinvestigatinga church zino ziri mu Kampala zino okimanyi limited companies wange zona limited companies church zino zonna limited companies z'abantu pastor ne mukyala we n'abaana be ba shareholders mwendiga ne mulete engalabiza mmwe ne muwe kimwe ky'ekkumi ku chapa tekubeerako ndiga gabako pastor mukyala we n'abaana abampakanya mugende mu URSB mukebere church zino zonna limited companies sakugamba prophet asabira wano naggulu ya fixing obuwumbi n'obuwumbi babalimbira mu Yesu the most misused word on planet earth kyekigambo Yesu zetwenza kunzibira mu Yesu tukolere Mukama kino Yesu yalina kanisa yatambulanga kutambuza yalina kanisa Yesu nakola abantu be ne Yesu n'amalaayita mu Kampala emboka eyinza okukaba so aba NUP I can confirm it 41 NUP MPs ekikumi bakina ekyo nakikonfaminga by Friday last week wetutuukidde leero simanyi mujjukira Nambooze bwe yagamba Museveni yasizaayo omulamuzi kakulu n'agamba yes yakola press conference n'alaga ne dame check ne sente teyazizaayo omulamuzi kakulu yali mbaali gye yakyogerera kati balimba mmwe nze kyova olaba nkeera kwepakasiza ndi hasola simple obulangira bw'omunaku kwekolera ne mwerabira nti omubaka asasulwa $3.5 omusaala aweebwa medical insurance omubaka bw'alwala ye ne family ye erina okujjanjabwa omubaka buli lwatambula n'amala ennaku buli lwagenda ebweru buli lunaku aweebwa $710 ze miliyoni nga 2 buli lunaku ate nga n'omusaala gukyali yes bw'amalayo ennaku 10 ezo si miliyoni 2 okitegeera omubaka bw'aba yakalayira bamuwa $2 eby'emmotoka nenalukoola muganda yange yazifunye bafuulu soja bo bali mu makomera bafuulu tosobola kutaba gweoyinza okuba nga toli musiru nokola bafuuti soja byebakola bino byokumba kwagala principal kuyirawo omubiri bannaabwe nguyira waani abaana bawe bagubayirewo abaana bebafuna mu bana abantu omuntu afuna mu muntu alondeddwa abeera famire ye nga ye kyovola banyina omubaka gwe nasanga tiyalina kabina yakafunye alukulanga ennyana bwati nenga ochaba waliwo omubaka gwe nasanga ennaku ezenkiki ensi kyaka kyalinga ng'envubu sente lwaki babeera mu parliament babeera banyirivu bebamukuba akalulu n'addayo ebyo byammwe ebya kidongo Kyagulanyi n'abalimba mwajja kujjako Museveni ate bannange sirabanga kibiina kifunga NUP omanyi manifesto yaabwe 2026 protest vote nalayo mwanyina Malindi ani ono Shamimu yalwadde ki bonna bagenda ku endwadde zigenda kuvayo ng'okulonda kugenda kutuuka sympathy vote nalabye muganda wange Muwanga Kivumbi ng'agamba nti omuntu yenna atagondedde biragiro bya NUP tebagenda muwa tiketi mu 2026 basically mind yaabwe kuliteininga constituencies badde bayina si ku expandinga dominance ya NUP across the country. Lubongoya lwakyagiye Kampala Central. Lubongoya tunnyonnyoli oba omanyi NUP y'amaanyi gende wamma mwankole oba ogende e Bunyoro lwaki ojja mu Kampala ye lwaki okitegeera era endiga zijja mulonda ogende kabaana mukulu Gashema nojukiza omwana w'omukulu Nyanzi kesebo omwana yabadde mu nkola gya ggwanga oyo omwana yeetaaga okuwa the award of the year omanyi NUP abantu bafuuti soja abasinga tebaasoma ate balya nnyo embizzi balinywa nnyo enjaga balya nnyo amayirungi balya nnyo akaddo ate bakosa nnyo tekino ne itel kati bw'otunuulira bafuulu soldiers these are idiots. Mutabani wa Nyanzi ye grade president we Makerere chancellor wa university zonna mu Uganda yitibwa Yoweri Kaguta Museveni. Mutabani wa Nyanzi si secretary general wa NUP ndiye yasinkanye president wa gwanga bw'akyala mu kitundu omukulembeze wo mu kitundu oyina omureceiving kankwe ensonga yaffe y'abavandimu. I can assure you
singa swasinkana president emirundi egyenjawulo gyesimanyira bungi tiyali tegedde gravity ya nsonga eno kubanga waliwo abaali bamulimba successfully mbu abantu abamibwa passports bannansi b'e Rwanda nga bamulimba naye nga bano abantu 100 ku 100 bannayuganda Katonda n'atuyamba n'atuteeramu omukisa ne tumusinkana emirundi gyesimanyi n'ategeera ensonga eno kubanga abali mu cabinet batugamba he was furious, he was boiling naga really bannayuganda ne baba kijjanya bwe bati president anategeera atya ebizibu ebiruma abaana b'e Makerere nga gidi president w'e Makerere ta interface nze naye abo basiru abo ba discussing ebintu bye Makerere tebayina muntu yali asomeddeko Makerere bati bagendangayo nkwongera ekirala prime minister Nabbanja Robina my sister my friend ng'akyale waffe taata wange twali twabya Lumbeerwe Masaka ye yali omugenyi omukulu Sewungu tiyaliiwo yagana omubaka Sewungu yagana nalimba mu ali South Africa nenkubira abagezi bange abacoordinating amasimu ne bagamba ali Makindi prime minister w'eggwanga akyala atya mu constituency yo n'ogaana mbolo kuba gowagira NUP mu receiving mu bitiibwa omubuulire ebizibu ebiruma bannakalungu era kwolo bwe yajja n'atuyamba n'atuserekera Eklezia yaffe n'atwalina miliyoni 2 kati Sewungu abeera kubeerawo oluusi twali mukuddeko ekirala abayayi bagiyita luseke twali mukubya oluseke oluki Sewungu okulisivinga Nabbanja tikikujja mu NUP osigala owagira NUP yo mutabani wa Nyanzi okulisivinga president w'eggwanga tekimujjako kibiina kya belonging ate bangambe ate mbu kituufu mu NUP tyemwana ticket I don't know ati yamuwa ticket aliyo kululwe ku independent yawangulanga independent yes kati bagamba mambo alizainga ne bakoluga ne kitabu na aliza kati ulira kati nze gashoma ngabera mu ekibiina wano waberawo ekibiina kyaba comedians badikula abadingo ye NUP abanyankola abo balina ekintu batusinga n'abantu b'engulu president Museveni bw'akyala e Kabale nga area MPFDC yamuwero kaminga nga yakavane mu nnyonyi namubulya challenges z'ekitundu kubanga he's the president Museveni obo mu mambuka we bakola nzija Museveni obo mwagala oba tomwagala yasalawo kinde kubo likolebwe ministry ya works embaganye ne kubo likolebwe aligana ate abali mu cabinet bangamba omuntu yekamu amuchallenging mu cabinet yekadaga na malitwalo amuchallenging yekka namugamba okay we defy it abali bawera basese president yekatonda wo kunsi oyagala tuyagala cheese chovula mu covid yagamba nga busibewo ne tusibawo president ye muntu yekka akujja kalaba nga bagenda kuhanginga kusawa 4 kusatu ne kitu nakupardoninga sonyibo kati omwana ono okulisivinga president tekiri mu sitaani actually nze sigana abantu kwogera kyengana ye message nze have disagreed with President Museveni naye akimanyi zampi by the way kimeti apita mutabuzi apita mutabuzi yes I've disagreed with him ku bintu bingi but he's the president of this country ani asobola okuordaringa Mr. Internal Affairs me it's him kano kanupu KTM machine mwe balira sente tebagala muntu ye naba distractinga 21st century Makerere mazemi yaka 10 notategeera nti guild president we Makerere abeera president w'abaana be Makerere bonna abenalemu abanupu abefudisi bebalonda omwana oyo and is meeting the chancellor wa Makerere si vice akyalayo omulundi ogumu okitegeera kati mu abadongo nga babalimba mbu toyina kwesembereza Museveni ani asasula ababaka ba NUP nziramu President Museveni azitekako mukono era muganda wange mukoddomi wange Joro Senyonyi ali mu convoy yani Museveni ne bagamba nawo nti convoy ye mujibweko ane jobera anyirire nakuzi abuka bwati nempuga bwe yali ate Kyagulanyi Kyagulanyi alina ka video aka trending enyonga ganze mwana sikwata majaga abantu sigenda mu politics kati ali muki omwana kiyakoze kye kituufu president bw'akyala mu kitundu ne bw'oba tomwagala mu receiving omubulire ebizibu ebiruma ki eggwanga okitegeera ekikumi nga tebakiganye abaka ba NUP ani akugamba era bali mu kusayininga bateekako emikono bakole ki teri alina kikwatako kikwatako koti y'abantu ejja kukola ate nkusesa ki ebyo babizanyira ku mmwe tekitulaba kankubuuze goli musajja musi omanyi bayita kapa bwerire emmese kusuuka enjeru enuunawo n'otalaba wadde akasaayi bwe kati be babaka
kakati Kyagulanyi na convincinga anti ampuuga kimuganda ikomawo eka nga tibogera Museveni awangudde abalabe bonna across the country through dialogue tosobola kuwangula muntu yenna nga toyogedde naye ekirabo mbambadde njagala 10 nengena n'omukaaga eba Victory kanfuna omukaaga guno nja kutandikira ku mukaaga nga tuteesa oyo omwana wa Nyanzi president wa Museveni kyane bamuyita mu State House tekiri mu sitaani kugenda struggle byemu ebituli struggle kati ekisooka tewali struggle yakoma ku Dr. Kizza Besigye Kyagulanyi yennyini yali Switzerland n'atugamba bw'oba olwanyisa Museveni ebintu biri bisatu by'oli assured of ekkomera okukusiba ekkomera exile oba okufa Dr. Besigye tebamumye bail ogwafembyeyo omukazi yasomye jaji oyo yasomye terms za bail nga zonna Besigye aziina n'akyuka ku last minute omuntu yekka eyalwanyisa oba eyali ayagala change mu Uganda mwita Dr. Kizza Besigye Kyagulanyize creation wa government eno era special envoy wa State House mu NUP ye Lewis Lubongoya special envoy wa State House mu NUP ye Lewis Lubongoya oba mugamba nti mulwanira kujjako dictator Secretary General w'ekibiina atogamba otya tuyagala bubaka wa Kampala Central kubanga Secretary General mulimu obeera busy from Monday yes abagamba mbu bagala kujjako dictator banonya constituency nze Gashumba nembeera mu ebyo ekyakino kikugamba oli okugamba mbu asobola okujjako Museveni n'akalu kiyama muntu okugamba asobola okukisinga enjuba tekiriyo Museveni agenda kubafuga paka lwana ayagala nti nkitadde bino betulaba political parties twako bikibyo kati tuli kuki ngabola abantu abalina amaduuka mu kikubo sawuli yako owino buli omu ng'anoonya waliira ebibiina kibiringa mu makyaki gano kyaki mu Uganda eziregiti Lubaga Lubaga Namirembe buli lwolabanga ekintu kya muntu nga muntu okitegeera batambulira ku bintu ebityo nanti bagwa mummwe police zitewali negabeera mawulire mu Kyagulanyi atudde n'empuuga bakyewunyiza buli abadde abeerako n'empuuga oyo nga bebaani bantu ki lwakuba mu Kampala muno singa Katonda ateekamu ekyuma mu Kampala ekisikaninga obwongo bw'abantu Kampala esigalamu nga 20% bavireje bali mu Kampala muno ate batulete ekyo mukulu Gashumba ekyokutula Katikkiro yewunyiza agamba nti mwaka simanyi mulamba bali tabalabanga ko nga batudde kati era kyolina okumanya abategese enteekateeka y'okutuula bakikoze deliberately kisinzibwa bamanya buli omu wanaatuula kankubuzemu ekibuuzo Museveni yakateesa n'ebibiina ebimu yeekera bisoba 20 nga tebya mundu kati mpuuga yakola ki Kyagulanyi ekyo bagaana okutuula okwogera sente bagamba zaali mateeka kooti yalandi Israeli ekubaganye ne Hamas ne Hezbollah tebateesa bali munteeseganya bawanyisiganya n'abasibe Hoshulya ebyobufuzi abantu b'omu Buganda tubiveemu tusigale mu byakusuubuzi ebyobufuzi si calling y'abantu b'omu Buganda kino kakikubuulire ne Trump ateekawo amateeka ninga ayagala muteese akunyigiriza naye ayagala ujje ku meza muteese nze abagamba kino nkyogera nga ntya Allah tewali kitongole mu Uganda kisigendangamu si yali headquarters nga amagambo tandaba ku taking over nga tosobola na muntu kuwa kasoda n'okanywerawo olw'obujama oyo magambo si yagita asanga bagibba abebibe taka bali balitwala ulira nga bogenda ku headquarters ngo yala kweyamba short call oba long call ng'ovuga motoka n'ogenda ku Shero Kibuli n'okomawo neka kati toilet ze nalabe ku headquarters ozigalaganya ku toilet za Serena okufana n'obulungi But magambo and group abasi byakagaba mwenna ba Franka mwesigwa badamulya mwenna mu moving beyond CID headquarters ne police zo nezo mu bitundu zikolebweko at least buli mwaka singa tusobola okuzimba ennyumba z'abasirikale 15 kubanga wetwogerera police ina abasirikale ng'emitwalo 5 mu 14 across the country between okwawuzinga kakati buli mwaka ate government egamba nti ejja kuzimbanga ennyumba za basirikale 10 buli mwaka kitegeza twetaaga emyaka 5 mwena
okuzimbya poliisi yonna eggwanga abasirikale yes ebizimbe tubizimbe ne human resource omusaala omulungi okubambaza obulungi to motivate them teri mu poliisi agenda ku investigating musango gwa kawumbi ngeka abaana yabalese tebalina school fees welfare nkulu nnyo tubalabirire to expecting the best naye ate magambo yalese ekintu ekirala omukulembeze we asobola okukyusa ekintu si yali rikotezi bwe yalogira bakakati olaba ewa mukwano itawo sawa nga 2-3 ogw'ekiro otunne waggulu oyinza okugamba zino ttaala ziriwa oyinza okugamba oba hithiro ekisaawe ttaala bwe zaaka ne entrance yennyini CID headquarters kuliko ku bimuli muli ne lwinga kiringako ekikomera ky'embizzi naye magambo eyo nambyogedde olumbugu abasirikale bo bakyalimu olumbugu wendaga kakati ngenda kubuli olumbugu oluli mu basirikale aba CID abatuuka n'obuta okumisinvestigating emisango abantu abatalina musango ne batwalibwa mu kooti kyala yatwala omwana mu ddwaliro omwana ng'asintuse n'agwa n'annyonnyola by'annyonnyodde tulaba alipota n'eŋŋamba eziwulya nti yasimutta olw'okuba nti omwana abadde agenda kukeberebwa ku ndagamuntu n'ebiringa ebyo bw'atabadde yayendera mu bufumbo naye empapula zitandise okubanga peji zitandise okubanga zikyuka abagagga bano babagala okuwawukana n'abakyala waliwo ebintu ebitagattagatta ekisooka ku nsonga eyo nkyogera n'obukakafu nga ntya Katonda Jolini tattanga mwana we tattanga mwana we omukazi ali innocent yasindikiddwe luzira era ali luzira ekintu kye bali badde bakyajinga omukyalo oyo negligence obulagajjavu tattanga mwana we briefly kankubulire facts Jolini ya dating omusajja ayitibwa Chris ne basooka babeera bombi ne bazaala omwana asooka ne bafuna obutategeregana nga Chris agamba mbu yitayagala kuzaala abaana bangi mbu bagende ebweru bamugyemu placenta akome ku mwana omu Jolini n'agaana sizesula kuzaala mwana omu ne baawukana kati bwe baawukana afuna omusajja omulala amazima gali nti bino bagamba mbu yazaala ebbali no bali bayawukana nga bwe n'azaala omwana mu mukazi gundi omwana omu ne twawukana n'azaala abaana abalala babiri ebweru eyo nga twayawukana ate ne tuddamu ne muzaalamu abalala babiri abakazi nga bomanyi bali wiiki amututte ku holidays biki bazadde omwana asooka omulala olya bazadde omwana omulala n'omutaaliwo kati bazaala abaana babiri abana bafembiyeyo abakulisa abalala era ne bafuna obutakwatagana ono omwana yafudde ono omukazi yamwekuliza mu nyumba etaggowa ne mutungu ekisiraani kyajja omwana yali akutteko akatooki akasimu ekira atambula mu nyumba etaggwa n'asiraidinga n'alinnya mu ddirisa li baali batasibye omwana n'agwa omwana bwe yagwa bawulira omwana akaabira wansi badduka okugenda wansi omwana ali wansi ali lifeless omukazi ng'emmoloka gyalinawo wakati kola akubire niya by clinic bajja bapikinga omwana bamutwala mu ddwaliro omwana bagamba omwana embeera gyali musimbi addayo awaka naye ekiro ziba ziwera ssaawa nga 9:10 awulira omwana wansi anyogoga wansi ayokya addamu akubira clinic bamuzayo mu ddwaliro omwana yaba akamutuusa ne bamupronouncing dead kakati omukazi gwe mugamba mbu yeyattira omwana yamusuffocatinga ate amutwala atya mu ddwaliro emirundi 2 poliisi yo ku Jinja Road magambo okoze omulimu gw'amaanyi okulifominga poliisi naye kawukumi ali ku Jinja Road poliisi awo okiwulira kati maid naye bamututte mu komera maid ekimusibya kiri kimu kwogera mazima tutwawulira omwana nga akabira wansi abadde waggulu okiwulira yes kirimu sente kirimu properties okitegeera nekamba bulire ffe nga tukyali balamu situgenda kukkiriza injustice kutekinga place ojjukira kesi ya Mezo be baali bawayiriza abaana wano nze nasooka okuvaayo ne mbagamba those are falsehoods nababuuza omwana yawumula emirembe Martha kuba saagala kwogera ku baana b'abantu omwana yafa teri muntu yagala mwana ng'oyo kufa nabagamba Martha yava waka n'agenda ku mulimu bwe yava ku mulimu n'agenda okuswiminga mu jimu emu mu Kampala wano mu hoteri emu sijja gyogera linnya naye avaawo n'agenda mu Oras restaurant n'abeerawo ne bahavinga fun n'avaawo n'agenda omusajja omwekkolo gye banywera omwenge paka saa 7 yava n'agenda mu Mezo lwaki musibawo Mezo yokka bamugamba nti bwali butwanga mwali mugamba ebifo byonna bye yatambuliramu bali badde babisibyeko ne twogera
narrative nekyuka ne bali ba paintings ekifaananyi nti abavubuka battaki omwana nekiro bwe kiri Jolly ni tatanga mwana we ongambo kyangu ate yamutta ate namutwala mu ddwaliro kwakadde police statements ezikyuka kuza last week omukazi tatanga mwana mungamba mukyambu mbu yamusuffocating ate namutwala mu ddwaliro ate nekye yakuzizza bano abaana ono yafudde n'omuto okiwulira ne bagula amawulire waliwo eggulire lye baaguze lyo successfully actually amulirayibuli informed eggulire lye baagulirira famire y'omukyala yatwalayo facts ne bagamba ffe narrative yaffe situva ku yasoose nalayini gye baliko yes a very innocent woman a single mother bamututeruzira omukazi atalina musango kati bino ebibiina by'abakyala biriwa bawuma n'emupiiba mu bimulonda we have over 100 and I don't know how many women MPs where are they ebyo si bikulu omwami alina omuwala omuto gwapepeya naye ayagala kutwala nnyumba eno ng'ate ennyumba eri mu mannya g'abantu babiri yes ate namwe abasajja bw'oyawukana n'omukazi kyova olaba ntwala omukisa guno okwebaza abasajja mwenna n'ofuna obutakwatagana ne mukyalawo ne mwawukana mirembe ne mutateeka bintu mu mawulire okitegeera omwinamu abaana basatu unfortunately omu yafudde olw'okuba ennyumba kubanga ennyumba eri mu mannya g'abantu babiri mu mannya ga Jolly ne Chris ndoza mwagala okuwasiza omukazi ono omuto mwabamuteeka ono ng'ali luzira yes amaanyi ge gonna gatadde kujja wono aveewo bino bye mugamba muyayende bali no bali bayawukana pali bayo kati kankwekeza twayogedde kushira wano mama we twayawukana dda twayawukana dda myaka oba 2 oba mu 5 twawukanye kati ng'azaala abaana nga ngamba mbu wazaale bali twayawukana yes you get it these injustices must be fought amagambo tulina obimugambira wano kawukumi ali kujinja road police awo kubanga nategedde mbu sente zibadde awo ku musango guno police ya last week nega nti omwana bamukebedde nga talina kiwundu na kimu kiraga nti yagudde kakati bagenza okuddamu okukebera omwana nga balaga nti yafuna ani akugamba buli agwa ku accident aba n'ekiwundu ani akugamba oli kibayita internal bleeding ekyasinza okubeera embi kankubulira example mutabani wange ayitibwa Jona mutuma ebiseera ebisinga namutuma ng'ayinda consignment gyalina okutwala era ŋŋo ku ssaawa 10 ogw'ekiro ankubira simu Uncle Frank tugudde ku accident 10 ogw'ekiro bagudde ku accident on their way ninga nkoze ntya nziramu okuba omukazi yakwata essimu nti bano bagudde ku accident mu kifo bwe ekiti mu network zange ne coordinatinga Jona ne bamuleeta e Kampala ensambya ne bakebera every test bagenda okizuula ekibumba kye kyayabise ate nga Jona akyali mulamu naye nga ab'ekiryandongo bagamba mu mwana embeera gyalimu nnungi dokita ab'ensambya ne batugamba we must take him to the theatre now ekirungi ky'ekibumba mbu ne bakaba kasigaddewo katono kimera ekigaziwa kijja kikula okitegeera naye nga kungulu kuno Jona ayinako busika butono nnyo ku feesi kati ngwegamba mbu bagudde ku accident bakulimba batya mbu bagudde ku accident nga tebalina biwundu Jona ne bamulongoosa ekibumba emirundi 2 mukama n'atuyamba n'awona okiwulira obagendera kweri report kambuuze singa omwana yasoosawo mutwe singa byalinga bino ebyaffe ebyekiddugavu nti bamuloze the question is bw'oba investigating emisango gino olina okgenda deeper sikuwandika buwandiisi omwana bamusuffocatinze mam embeera yonna kakati asuffocating ate atya omwana nga Chris mwana nga DNA eraga mwana wo kubanga bana abaana ababiri abafembayo DNA za confirms baana ba Chris ono yasooka omuzaalamu omwana omu you get it yes nilo kuba bepansa obusente some of us are not you cannot intimidate me kamba bulide zikino kankibagambe ne bobo ina tanka ngotambulya mu tanka abamu ku facilities batesebwa kubanga batusirika mu bintu bine nkya kijja kujje wange okitegeera oyo mukazi Jolly ni tatanga ko mwana ne bamukyajinze mada no muteka kerinye B bali badde bamukyajinga bulaga javu kubamu understandable bulaga javu nina amalwaliro gana gakola report zitali mu mwana